main celebrant ku mazaalibwa ga afende muhooza ag'emyaka 45 nembaga nti buli wano tubadde tulina muhoozi scare era egiwandiikako Museveni ayagala kuleeta mwana we Museveni ayagala kukola kwa nembagamba mumwanga nti Museveni talina mwana mu magye ate amuleesa ate oyombera ki bagamba nti muhoozi okulumba eggalamba baali baagala kumulaga nti wakitalo n'abayeekera tebaaliyo nembagala lwake teyasigala ku beesa entebe okugenda eggalamba eri atisinga bulamu bwe kakati sikeyeyo tubadde nayo mu byobufuzi batugamba nti buli movement buli step buli noise eba erina kyetegeeza kati abantu beebuuza lwaki emyaka 45 agijaguzizza kati publicity ey'emyaka 45 yafa ekigenda egundi mwogera ku kino ekyokubiri nembaga nti interest ya Bukedde eri luddawo y'amaanyi ennyo era singa abakazi babakubere battera munda mu yindu naali sente yange kyenatuuma Bukedde bw'olaba yeesibye ku kintu mbabuulire gundi ono ente wagituuma ki Bukedde pasita Kiganda teyawasa Bukedde yakuba mulamu wange naiti bazaalibwa ne mukazi wange era yakuba na Kiganda oyo nga baava nnyo naye Bukedde yakuba Kiganda yakuba omukazi nga yakwedde omugesa omuseesi wa chapati nga bwe yakoze eki n'ayonoona ekyokusatu nti buli pasita yenna ayina rediyo ne TV Bukedde emwonoona neyiga naani ne Ssenyonga bamukubako naani kubanga tebamanyi kye bayita competitive gundi nti badira kwashmanship no kulu byayina omutima gwe buli muntu yenna baffe kwe byajja mu mawulire yati yali wa wansi nnyo yali musimi wa byennyabino byolona n'akuuma k'amawulire mukyalo ate ffe ebuntu tetwagiyitamu tuvudde straight ku ssomero ebakakande ttiimu yaffe omuntu kulu byayina effubitiri mu mutima lyotalabanga era namuwandikako akatabo nenkatereka munnange bwe twakula nga bakayitaani munnange bwe twakula yankuba emyezi ena nga nyonoona nakuba buli lunaku nanfuula omulambo kwasolooza amaboko ate bakwatagana nnyo nakali kamake kabi n'omutima nagwo mubi so ebyabugi emaali babagula nasinga bakubira mulindwa ne bamwasa omutwe ente yange Bukedde naali gisaze obadde ogiriirawo kubanga fitina ate yalwanirira bakazi bane omanyi bakazi ki bakyala wano mukanyakaana bamufungula engoye ne basuula eri batuuka abakyala bali mu tribalism ebberi ya Ingrid bwe baali kwatako wano baddire ne bagaa nti akawala baali batunze bali abagundi aba Pakistan baali balina ekitongole kya gavumenti mwe bagenda okutunda emmotoka abaali basuuliddwa ddiiru ne babakwata ne bagaa nti lyavuganga repute Kagaalo ne babayoola nembaga tikiriyo gabba ku kawala emitwalo gya $3 akawala n'enzikuti bagijjanjaba naki tebyaliyo simbamanyi abo abakazi bamanyi nnyo wano babagula nga baagala mujjukira nti abakazi abaatula ku gundi ku madala ga palamenti nti ekitebe ky'electoral commission kijjebwewo nga batemimu poloti bit bakitunda nembaga wuli abagwagwa bano ekitongole ate oba mu Kampala kiri threated ate bakitwalibwa nga babaguzi abatumbu oluyi nekasanga okufa amazigundi ekika demonstration nalinga byamanya gonna nga malebo banze embazi yange ebeerawo namwana weeri owanyi Chameleone tumulabako kakuzikabanga yakuti naye kamalokera lifayenga wano nti polisi y'erugazi yakutte omuvubuka bamuyita Ahimu gundi omuvubuka oyo yankubira bakuba essimu ku gundi yange ku simu y'omuntu wangu nga bamugamba jangu tusange entebe tukuwe agency tulina agency etunda gundi panado kati nze mu famire yange bwoba olowoozamu abatunda panado ngenda okwetegereza essimu eyo nga language efaanana y'omusajja oli abattanga abakazi naye bwe nabaga nti essimu zaabwe mazo zibasitinga zonna abaredi pepa baga nti
buzi genos mbundi butamiifu kakati esimu eno mugitunuulire esimu eno ziri bbiri soofa okusinza ku byuma byange naye birabika birina omuntu omu jagu oyo gwe bakutte nga sinabala nkulagirako sigenda ku police report siri kyemukomplainingako n'omulaba muyita nabukeera naye esimu zino bwozitunuulira emu eri 072 753 23 7101 ogira bwefanagana neeno 070 32 37 101 zifanagana zikyusa bukyusa gundi yes zikyusa kodi eno eyowaggulu eya 0753 23 ebeera nnyo emulago ebyuma bitulaga ekubirwa ewandegeya ekubirwa emakerere kakati eno erabika yono jagugo bakutte eyo ebeera nnyo erugazi ekubirwa nnyo emukono ekubirwa nnyo ewantoni tuzimonitalinga essimu awo tuli mukono awo wantoni ekitegeeza kati ono yaani yejjagugo bakutte bano naye nze mbagamba nze sigenda ku poliisi okozesa biribiri andi kati ngenda zikonsatratingako kubanga what is common ono jagwe akola mu ddwaliro esimu yakano keyita kanabukene nakakola mu ddwaliro wano ekawembe era esimu zaabwe zetoloola n'endala eri kiruddu ekitegeeza hospitals n'omukulu w'eddwaliro lyerugaze nga gyestukiddemu amangu atwale buno ku police. What does it mean? Have I ever complained to the police? Already abadde amanye kigenda mu maaso kakati mumutegeere nti zino essimu zetololera ku malwaliro kiyinzika okuba nga bayinza okukubira essimu ne bakugamba omanyi kati kansa abakazi bagalimba nnyo kansa ate kansa kigambo kitiisa nnyo amabeere miliyoni 4 nga bali kusala nga naye no balisala nga temuli kansa n'omu kyova olaba nti ebintu byano byonna mugenze mubitta mutukoledde omulimu mubi nnyo ti institutioni za Uganda zonna ababbi bazimazeewo bw'osanga ambulensi abantu tebagiviira bakugamba mbuuza abatakisi lwaki temuviira ambulensi timuzeeyolowooza mulimu abalwadde agipangisiza kakati abantu bakyaviira ambulensi kivuddemu ki misusing of the ambulance kakati abantu tebasobola kuviira fire baga fire amazzi gatwala ku ssomero tulina gyeraga gatwala wa mukulu mazzi kakati gundi poliisi kakati ekyo ekya fire ne bwena biina gyeraga ngenda kutaasa muntu abantu bakitegedde nti si bwe kikola nabagaa nti waliwo minisita ano omukazi omunene ayogera olulimi lw'endwadde gyatuga nti ndese ebola ayambala kati aga nti esiryo ezayaludde naye endwadde ezitava mu Uganda okuva lukwago lweyavaamu zo zivuddewa abasabu bakugamba nti katonda bw'akoowa omukulembeze abaleetera endwadde n'obwavu. But I don't think that this since kibulebinga ku Museveni ministry eno okuva lweyayingira mu Diana n'omukazi oyo omuddugavu is money. The ministry is rotten. buli sawa ayogera lulimi lwa ndwadde mbadde n'Ebola ayambala kati ate nabaddeko ne malaria kuba tuwenda mu ofisi ga gavumenti eriyo ki malaria yayongedde mu wiiki kati olina season n'emyala ekyo kinene nnyo baliwo abagenzi eyo abantu abo singa tukwata Diana ntumuteeka kabangale bw'atambula mu gundi mu dwaga gundi eyo gundi ewali eddagala balina eddagala lya malaria lingi nnyo kimubadde mwogera nti mmwe kyemutamanyi nti buli district health officer ayina obuvunaanyizibwa okulizisinga eddagala okusaba eddagala erigenda mu kitundu omwo naye olwokuba balina kiriniki zaabwe wagendayo lyanziku ekyakyaliwo kuba balina kiriniki zaabwe kakati ate ne bajja bakola ekyobusiru tibajja mu kitundu ne bakwata abantu nti tebali kwaka doctors oleseewaani kwaka doctors sibe tukuliddeko gwe bayita bakwaka bafu waliyo omusajja nga muyita kankwizazabi
nkwinzanzabe kunjanjabe nkwinzanzabe yali musajja muziba naye ngaagatta muwogo namukuba empiso omuntu tafa ate twakulira kuki amalwaliro gaali ludda mululuuza n'abo bakwaka bemwita bakwaka ngaddira empiso natekamuogo nti abo bagundi bakamyufu bayinza okujjako amasanyalaze gonna. They are more experts than the people you are recruiting. Obagoba nga batawanga nga bakubayigundi zonna transformers nga bazimalawo. Ate bageza abantu bano kati olaba bategeera nti Bigirimana atula ku board ya National Security Fund. Bigirimana National Security Fund is the largest shareholder mu Umeme. Nibaga Bigirimana si mubbi. What do we do to him? Nibagenda ewabagemera kubanze maganti mafia eyeyambisa nnyo institution eyina credit eri credit nibagenda ewabagemera nibaga nti yagula ettaka which is true, but the way the media was writing was as if yabba government. No, Bigirimana the Kenya area person yagenda nagula ettaka lye nakizula nga kuliko abasenze naliguza government like any other person yate yakolaki kakati bamulondo ogenda ku Umeme nibaga nti ayina bad image eriwa yafuna ttaka naliguza government what is the bad image nga media ekifudde kirala special awandi akazibu yagenda kwa president okukola accountability namuga nti waliwo yalemera 5 billion naye nga waliwo akutte tipoti bwati alinga afuka mu kyayi kazibu aba afulumirwa kitula nga mbabazi yategedde nibamukuba ku maradio gonna nti yabba sente musimanye nibagiyita support yani gyatabbanga bakukubidi babiri bwe nakuza baagala omukolesa bamusimbewo babba $10 babba $1,000,000 bakuga nti ebiri baje ebiri monitor n'ebiraga bakule ku sente emu. That's why you people temusobola because you don't understand bano abasajja temubategeera nti mu justice basooka ne bakola strike ey'abalamuzi nembaga nti abalamuzi waliwo aleeta motoka company eleeta motoka ebeedimisizza era kasaba kiziganya ku motoka akedimu ne kaggwawo tubuli bagenda muwe motoka. What happened? Ate yaleeta ddiru ya motoka ne bagimubbako bamafia buli omwe onabba bamubba kakati ekiri mu judiciary kiki tujja kufunayo omunyampi kivumbi nabagamba nti mmwe eno budget efulumye simanyi ya trillion mmeka teri permanent secretary ajja kusigalawo bali mu serena kati beekwesentiro n'alagawono ate kasita bakujooga ne bakujja mu kifo kino ne bakutwala mu kyabakumaze nange bwe baali baagala okunkola ate omulala wagenda mu media center nolinja noyoyondo omutiri